Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 5 olusoma olusooka mwaka ogwa 2024 lugenda okuba nga lutandika lujja kutambulira ddala paka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini wabula abazadde abamu mu bitundu eby'Empigi eyo balemeddwa embeera egaanye y'akasente balemeddwa okuzzayo abaana baddukiddewo mbaka waabwe abeekeo kyabasuulayo naye embeera bagamba ebayinza omwaka guno abaana basinga bayinza obutatandikirawo. Enkya amasomero gaddamu okusomesa abaana b'eggwanga mu mwaka 2024 abazadde bawanjaga Mpigi nti ssente zibalemeredde nga ne ku masomero ga gavumenti gye bandiddukidde naye balina okuwaayo ebyetaago. Era n'okuba n'obanga ogenda ofunye n'omunyo n'ogwerekereza ewaka balonze ekiseera ky'okufuna embaga abaye n'omunyo bate wali tusabeko omukazi gwabigaanye tulirewo emmere sente zigenda kusumira ese tukalonye mpolampola kati embeera ye sinungi school fees oyo. Abakulembeze bagamba nti kino kyandireetera abaana okwetamu okusoma kuba bangi si bakutandikirawo. Abazadde bali bubi nnyo omwana abeera agenda okusoma asasula emitwalo 5 omuzadde tasobola na kugiwaayo tebalina kyakulya tebalina nebakambi ne school fees ziba tezijja kufunika. Omuzadde ayinza okuba nga ayagala naye olw'embeera y'ensawo n'osanga ng'omukazadde akoze ki alemereddwa okutuusa omwana we waawe yandiyagadde akole ki amutuuse. Abayizi n'abazadde baddukidde ew'omubaka omukyalo wa disitulikiti mu paliyamenti abayambe ku byetaago by'amasomero. Abayizi bafunye okuyambibwako ku bisale n'ekitundu abalala n'ebisale byonna mu primary ne secondary. Abazadde b'abayizi abayambiddwa basanyufu. Yenagenda okulya nga 27 ng'oteeka okuba ewaffe Ssenyondo. Era nazukusa ne mukazi wange ekiro ekyo n'omugamba bannange gwewukisa obubaka bwatuleetedde gunaagufuna n'aŋŋamba nti yakoze 27. Byakizito Vincent, Sorot TV, Omunyo.